ko jako akawuwo. Constructing new roads or constructing old ones. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asinzidde Kololo mu kusoma embala y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 n'agamba nti gavumenti ya Uganda erina obusobozi okukola ku bintu eby'enjawulo era ng'onaasomye enguudo eziwerako ssaako amalwaliro ebikoleddwako gavumenti ya Uganda. Now I was checking the results of that decision, which was Poko Marom, Kapchora Swam. There was government funding there, together with some other funds. Bulima Kaboya, government funding there with others. Nyakaishta Kazo, government funding with others. Bumbovi Rohaha, government funding. President Museveni agambye nti ebya ssayansi ne tekinologiya biteereddwamu ensimbi gavumenti ya Uganda era nga wano wasinzidde n'ategeeza nga bw'agenda okuwolereza minisita avunaanyizibwa ku ssayansi ne tekinologiya Dr. Monica Musenero eri abo bonna abagezaako okumulisa ensimbi. Marom, okugabula obulungi. This money has made so much impact. And on the area of science and technology, we have built the Chira motors. We are working on putting a satellite in space with our own money. The pathogen economy, the vaccines, which I hear you attacking Musenero about, I will come back and defend Musenero and people will hide somewhere. President Museveni agambye nti Uganda eri ku mulyango oguyingira amawanga agali waddewaddeko mu byenfuna gayite middle income status countries kale nga singa wabaawo obugayaavu bwonna tuba tusobola okukoma ku mulyango ate ekitali kya bwenkanya wasinzidde okusaba abakulembeze naddala bannabyabufuzi okubaako kye bakola ku nsonga eno. By 2005 and 6 the country was getting into a problem. Our people in finance, without consultation, had agreed with the donors that all the government revenue should go for expenditure of running the country, salaries and so on. And we agreed. That's when we put more money on the roads and more money on electricity. Ku bbeeyi y'amafuta erinnya buli lukya President Museveni agambye nti ekyokusima amafuta wano mu Uganda tekijja kumalawo kizibu kino okuggyako nga Uganda ekoze ku ky'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka. To expensive petroleum is rail transport. If we repair our railway to Pakwach, like the minister is saying, and we transport many of the things on the railway, then the demand for fuel, for petrol will go down and diesel, at least for cargo. President Museveni era yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero nga tebannabawadde okumalako ekibiina ekyomusanvu n'okusingira ddala ng'ekizibu kino kiri mu mambuka g'eggwanga wasinzidde n'asuubiza nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2023-2024 mwakusibwamu mutemo gw'ensimbi abayizi bano okusomera obwereere era nga mu ngeri y'emu ategeezezza abasomesa abaagala ennyo ensimbi mu masomero ga gavumenti ng'onaababoggoledde bw'agambye nti bw'abeera balina bw'ensimbi bagende basomese mu gw'obwannannyini. Primary 7 completion rate in the whole of Uganda apparently is 38%. The children who go into the primary school and finish P7 are only 38
out of 100, which means that 62 go back to the village. They don't finish P7. So now, this is a big problem for the country. To find that children, and you can see it in the elections, I was talking about it. Speaker wa Parliamenti Right Honourable Anita Among asiimye ababaka ba Parliamenti olw'okukola ennyo okulaba ng'embalirira eno eyisibwa Parliamenti gye buvuddeko wabula ng'era mu ngeri y'emu asabye ebitongole okukozesa obulungi ensimbi ezibuweereddwa mu mbalirira eno okusobola okutuusa obuweereza obulungi eri Bannayuganda. Thank you for having a clear vision of where the country is moving and championing this vision with commitment and dedication. And we are also happy that you've talked about free education, and members of Parliament, our first priority in 2023-2024. Kati Parliamenti yakuddamu entuula zaayo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja oluvannyuma lwa Speaker Annette Among okubasindika mu bitundu gye bakiikirira okutegeeza abantu ku mbalirira esomeddwa. Ndi Sarah Nandawula, Kra ABS TV, Jakakawuwo.